Leero ngenda kwogera ku occupation ya Rwanda eri Uganda. Batutebbanga nga bateesa okutumalawo era we bali balabanga abatumazeewo. N'abamu ku mmwe mulabanga ffe abamaliddwawo. Mulabanga Uganda emaliddwawo. Bakoze byonna bye basobola. Balabanga abatuuse ku mugguukiriro gw'okumaliriza Uganda. N'abamu ku mmwe Abannayuganda temukyalwana, mwasalendalinga. Munnaye Museveni anaafa. Ate munnange ye tafuwa. Ayinza okufuwa naye n'alekawo system. Ayinza okufa n'alekawo system n'ebalemu okujjako. So mutera kubanga muzimbye capacity mu ngeri yonna. So ngenda kwogera ku kiyinja ekitutuddeko. Ngenda kwogera ku kuyiringisa ekiyinja ekyo okutuvaako. Kubanga kyali kibaddewo. Tugenda kuyiringisa ejjinja eryo tuliggyewo ate tulituuleko. Newankubadde nga kati balinga abatubuutikidde ne bateekawo n'ejjinja tetuvaawo. So byengenda okwogerako leero. Nkojjokiza Haji Ssettuba musomi w'edduwa tutambula naye mu pulogulaamu zaffe zino. Haji Ssettuba musajja asoma dduwa. Bangi baddukira ewuwe n'abasomera ku dduwa. Era bajja ne bamuweera obujulizi nti ensonga zaabwe ze yabasomerako edduwa zitambula bukwakku. Njagala naawe olwaleero ng'olina okusoomoozebwa kw'oyitamu mugezeeko omukubireko naawe bw'anaakusomera ku dduwa ze tosobola kusigala kyekimu kubanga musajja mwesigwa mu kyakola. Omusanga ku ssimu 0703 31 39 25 mukubireko tojja kwejjusa. Tukyagenda mu maaso. Ensonga za ggwanga Uganda ebigenda mu maaso mu ggwanga buli munnayuganda abiraba lulwe. Ebigenda mu maaso mu Buganda buli muntu abirojja nti abantu ng'abantu bameze amannyo. Ssaabasajja teyalabanga mu kamwa naye olwaleero omuntu avayo ku social media n'amuvoola kyokka ne watabaawo kimukolebwako. Ebigenda mu maaso mu ggwanga nti eggwanga lyaffe abakulu balyefuze lifuuse lyabwe. Bakola ekisoboka okulaba nga bannayuganda enzaaliranwa babasindiikiriza mu mawanga ag'Abawarabu okuba ebyeyo. Eggwanga balyekomye. Omuntu ogenda okuva ku kyeyo gye walaga nga wano tolinawo bwannannyini kubanga tolina muntu gwe weesiga. Ne bwe wandibadde weesiga okuguliza akataka ko osobola okwesiga omuntu n'aggulirayo akataka k'enkaayana ogenda okudda n'oddamu leebuleebu. Naye ate ng'abagwira be balina kati amataka n'amataka mu ggwanga erya Uganda batusinga ettaka eringi. Kyannaku nti bannayuganda tubiraba ebyo naye tutudde butuuzi. Tugenda kukomya ddi okwetiiririra oba tusuubira kuvaayo ddi okununula eggwanga lyaffe Uganda? Bwe tuneetuulako eggwanga balitwala. Tulina kusitukiramu ne tumanya nti abantu bano tulina okwambalagana nabo basobole okwesonyiwa eggwanga Uganda kubanga Uganda ya bannayuganda. Entonotono. Ensonga yaffe gye mbadde ndiko ennaku ezeeya ey'ono omwami ani Mawanda ngireeta naye fayiro ezo zisaana nga oli soba naye state gye ndimu wakyaliwo ebiyimiridde awo. So buli kimu kye tuliko nkijjukira bulungi naye kamale okuddamu amaanyi. Njagala nga kamale okuddamu amaanyi. Now bwe nzija ne nteekayo akantu ku peegi nabatereddeyo ekiro eggulo nabadde mumanyi nga nwana ndabe nga nzija naye ne nnemererwa ku ssaawa esembayo. Nabadde nnyina wempita eggulo kyabadde kisufu ate nabadde nnumizibwa omwoyo n'omubiri. Munda munze omuntu wange ow'omunda yabadde down ate n'ow'okungulu nga mulwadde ne nnwana naye ne nnemwa ng'omwana w'omuntu. Namenyese nnyo olunaku lw'eggulo. Omuntu wange ow'omunda yabadde down kati nga ku bombi tekuliiko alina maanyi. Waakiri omu bw'aba alina amaanyi. Ow'okungulu yabadde mukosefu ssenyiga biki naye nga n'ow'omunda amenyese. Era waliwo omusumba wange omu
nali Bungereza eyo ye yankubidde essimu nansabirako yansanze ndi down nampa essaala nensirika nenjiwulira kigambo ku kigambo nempulira nga omuntu wange addamu amaanyi ku ssaawa esemba yaawo neneetengerera mpola nenziramu amaanyi naye njagala kwebaza Katonda kubanga nayunze nenzirawo. Now nabadde mbatereddeyo akantu nti Katikkiro zwi biyinza okubanga tebinafuluma temunaba biwulira naye mutega amaaso mu Buganda ekiri mu Buganda mukyakiraba kungulu kuno naye waliwo olutalo oluli mu Buganda officially Katikkiro takyali Katikkiro kati mu birinde Mukama bw'aba ayambye ne watabaawo kikyuka gayinza okuba amawulire agagenda okwetikka wiiki yonna ejja ku Monday ne mukiraba breaking news Katikkiro avuddeko naye ffe twabisomodde edda nze nabisomodde edda era wakyaliwaawo okuswala okweteekateeka okukola biki nedda bannange lwaki kino bingi ebiri munda ebimu ngenda bawaako inti katono bwenzija nenteeka mujjukira akantu kenateekayo ng'ennaku z'omwezi 10 ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'ekkumi akali mu kitabo kya John nengamba nti kiwedde akantu ako mugenda kasanga awantu nga chapter namba nakateekayo nga 3 ogw'ekkumi nentekayo John chapter what awo Yesu n'agamba nti it is finished ani akajjukira so akakantu mujja kasanga awantu ndikababulira ku Talehe 6 kiki ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'ekkumi 2023 mujja kutya now n'olwaleero nabatereddeyo ekya Katikkiro Mayiga mulindeko wiiki ejja bwe watabaawo gundi zaali 12 zaali 3 byonna tekayo nti kiwedde now waliwo olutalo waliwo entalo eziri mu Buganda Kingdom mpitirivu buno bwe mulabako kungulu bwe muliko bwe mutambuza obusimu tebulina makulu muwulire ekiri mu Buganda lwakuba leero emimwa ginnuma akamwa konna kalimu amawe emimwa ginnuma nandibadde njira kuba bwe sikijjayo bulungi temujja kitegeera naye waliwo ekintu ekiri mu Buganda era mugenda kuwulira lusobola okubeera olutalo olw'engeri kyoba lugenda kuggisaako CBS ne BBS Telefayina zigenda okuddako nga zikyusizza amannya CBS nga tekyali CBS BBS Telefayina nga tekyali BBS Telefayina nga zikyusizza amannya bannannyiniza abatuufu bulijjo tubyogera balumbuye bulijjo babyogera ku social media nga mulowooza byakusaaga ekiri mu Buganda kitokota mwalabye Kabaka bwe yagenze ku Masiro nga tebamanyi nti naagenda n'abagwako bugwi ne bagala n'omugaano yingira naye mwesinga mubadde mumanyi ebintu ebiri mu Buganda naye nze kansirike nze ndi mujjwa nenda yeetuga omuntu agenze yeetugire mu Masiro oba mu Buganda nja kukusalayo nze nkubuulidde nja kukusalayo kuba gwe mulimu gw'abajjwa mu luggya so olutalo luli ku CBS sigadde nti duli ku radio kwennyini gwe bati nti oba presenter naye ku bizinensi eyo oba ku mikutu egyo n'ebirala bingi nnyo era gisobola okuggibwako ne gikomawo nga gikyusiddwa amannya awo nsimbye wakati Mayiga swi bwe mutaweerwa wiiki ejja ge gagenda okuba amawulire bwe wanaabaawo kubanga wakyaliwo omuswalo wakyaliwo biki bikyalimu biki bikyawo bannange kino naye mu birinde mujjabbira now omwami bamutani Jimmy Segawa Juma Segawa bawa Mariam Ndagire Segawa erinnya lyo mu State House bali discussing enkya n'eggulo you are becoming is a problem Segawa
kati yongera okwebereramu. Yongera okwebereramu. John Segawa, yes. So yongera okwebereramu, erinnya lyo bali discussions ennaku zino, waliwo abakututeyo abakuwabidde. Abakuwabiddeyo, you are becoming is a problem mu art industry n'ebirala n'ebirala. Naawe nkumaze. Najja sajja ku lw'okumeka ne mbagamba ku kansala wa Nuupu eyalya essente za Museveni. Mwabirabye bakansala abagenze simanye Galuga. Kati nze soogera kintu kye simanyi. Waliwo kansala eyakutte omudidi awo ku KCCA. Nabadde ndi awo ndi mu mawulire ekiro nga mbiraba. Naye nabadde ndi mulwadde nga sina maanyi n'ensirika. Nga saagala bintu ebyo. Kansirika era sigenda byogerako. Now, kiki ekirala? Kiki ekirala? Byebyo ndowooza. Katugende n'ebyo. Ebisigadde tugenda kuyita ku +97433939639. Tukube amasimu. Ka politics akaliwo tujja kukagendamu mu kigambo kya Katonda. Njagala mbawo obudde obumala eddakiika zino zigenda wera 2. So kitegeeza tugenda kubeera n'eddakiika 40 zonna nga za masimu gokka. Mu kuba amasimu eddakiika ndala tufune abakubi b'amasimu ebirowoozo byammwe bimwabadde mulina eggulo ku kyonna. Muze mulaba bwe batudivertinga ku social media okutujjako His Excellency Kyagulanyi yeetisse ensi yonna mutambuza Nicole. Ebintu ebitalina makulu. Omuswaswangule muguveeko mukole ebintu ebirala ebizimba eggwanga. Ensi yonna tugyetisse mu Nicole. Owekitiibwa gyebaleko. Kale sebo. Nawe gyebaliko sebo. Olabye n'obugonvugonvu. Ndabye nabo naye nja kuba bulungi. Amiina. Ono baamuyise Ssaalongo okuva South Africa. Sansa okuwulira Ssaalongo sebo. Kati nze kyenziza okwogerako nzize ku siri mukakafu nnyo naye waliwo bwino bwenzijukira kuba watugamba tuze akatambye emabega. Kati we nakazita emabega ebbanga lyonna nenzija nekagenda kansuula ku mugenzi Zimu. Zimu oyo bwe kubaako kuno abantu ababadde kabalagala ebbanga bajja kunjulira kuba omusajja yali omusajja enkwatangabo ng'alina eri eya Gaitano ey'amasanso nga musajja tanyoomebwa. Naye kati waliwo supermarket awo ekabalagala bw'oba nga wabeerako ekabalagala waliwo supermarket myaka gy'ekyenda bagiyitanga mini supermarket. Mini supermarket eyo yali ya musajja ffe twali tumanyi nti yali Munyankole ng'ava eyo sayidi y'Ekisolo. Kati ng'alina omukyala we ng'omukyala alina muganda we. Kati omwami n'ajja afa oyo wa supermarket. Before okufa Zimu yakwanawo muganda w'oyo omukyala. Naye kati wewazza kati watugamba ebintu ebyo ne tuliza buli omu akatyambi emabega ne mmanya nti bali abakyala baali Banyarwanda. Oyo omukyala omwami bw'afa baatugamba yafa siriimu. Kati waayitawo ebbanga ttono n'omukyala oba yeetuga oba yanywa butwa n'akola taki n'afa. Naye nga Zimu amaze okukwana muganda w'omukazi kyali kikazi kidimu bwe kiti kiwanvu kyakula kisagala bwe kiti. Ng'era omusajja aba ayinawo ente bazitanga nte ebiseera ebyo tasobola kukireka. Munnange ng'akikwana nga babeera bonna ebbanga. Naye essaawa eno bwe watugamba okuzimba akatambi emabega ne kagwa ne kanzizaayo awo. Ne bw'obuuza abantu ekabalagala awo bamumanyi omukyala oyo baamuyitanga Goleti. Okitegeera
supermarket yabo wamini emuyenga kabalagala wo manyiwo ku luguudo olugenda emuyenga waliwo ebbaala bagiyita Telex kati olugivaako odda ku mini supermarket we yali kati tekikyaliwo mwe mwali abantu abo kyemmanyi oyo omukyala yamaliriza Zimwe. Bwe mba njogera buli muntu aza akatambi emabega mujja kuzuula pulobulemu ya buli kintu. Kuba neebuuza Zimwe oyo omusajja Zimwe yalina ssente ng'alina factory gundi awo yali ekola enguudo ng'era biri awo kumpi awo yalinga awo kumpi ku lw'ekibuli okitegeera. Naye bonna okuva lwe yafa ne baganda be na biki tewali abiddukanya tewali abikolako byonna byayitawo ebiki kyokka nga ne baganda be balina amannya nga ne bwe baboogerako bwogezi nti oyo muganda wa Zimwe bakuwa buli kimu okitegeera n'olwaleero tewali neeki kuba basajja abo bannamasaka Zimwe bamuyitanga munnamasaka Kasagga kitegeera naye yagenda bw'atyo ne bagamba siriimu ate kansa naye bw'ogattagatta enfa eyo n'enfa eriwo kati ke kabana ako tweyanziza nnyo ssebo byebyo ebyange pasita beera bulungi amina ssebo nawe bw'otyo ssebo